Omwami wa Kabaka w'essaza Butambala Katambala Alhaji Sulaiman Magala atandise okulambula embuga zonna ez'eggombolola ezikola essaza lino okulaba engeri emirimu gye gitambulizibwamu ku mbuga ezo mu kweteekerateekera olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu olw'omwaka guno amasaza mwe gavuganyiza mu nkola yaage ey'emirimu. Katambala Sulaiman Magala atandise na kulambula mbuga y'essaza yennyini esangibwa e Kabasanda ng'eno waliwo omulimu ogw'okuddaabiriza embuga y'essaza eryo n'okulunda ente enzungu. Katambala alambudde eggombolola ya Mumyuka Kalamba, Ssaabagabo Kibibi, Ssaabawaali Bulo, Ssaabadduŋŋando ne Musaale Budde era yonna abajjukiza okukola emirimu nga omuli okusimba ensuku, okulunda n'ebirala okututumula essaza eryo. Kale nno mu nteekateeka eyo nyongera okubiriza abaami ba Kabaka ab'amagombola agakola essaza Butambala kweyongera okwenyweza okubeera nga tugenda mu nteekateeka ya local government maaso awo nga tweteeseteese bulungi, naye nsiimye abo abagoberedde okulambika kwaffe ne beeteekateeka. Mbasaba mweyongere okuteekateeka obulungi, mulabe nga abantu baffe babeako kye bakola, mugumize ebyo byonna ebikolebwa ku mbuga zammwe okulaba nga kubeerako ekireeta ensimbi. Katambala Magala Sulaiman era yanjulidde bannabutambala enteekateeka ez'okugatta abantu ba Kabaka mu ssaza eryo n'abasaba bazenyigiremu basobole okwekulaakulanya. Twakwataganye ddala ne central government ne tufunira omwami atwala obwegassi mu central government mu Uganda okubeera ng'asomesa bannabutambala. Kale no mu mbeera efaana bwetu tandukidde ddala wansi ku kyalo kumuluka nga tusomesa abaami, oluvannyuma lw'okubasomesa ne beerondamu olukiiko lw'abantu bataano lugenda ku muluka nga luvudde ku kyalo ne lugenda ku muluka, then ab'omuluka nabo ne beerondamu bataano ne bagenda ku ggombolola, ab'eggombolola nabo ne beerondamu bataano ne bagenda ku ssaza. Mu nsengeka y'amasaza nga bwe gaakola emirimu mu mwaka oguwedde 2020, Butambala yakwata kifo kya 6, Mawokota ye yawangula. Mu kulambula kuno Katambala awerekeddwako abamyuka be Haji Lubega Manooti wamu ne Saamu Ndugga n'omwogezi w'essaza Butambala Isa Kimbugwe batyayambadde. Ssentebe omujjo wa disitulikiti y'e Kasanda akukulumidde gavumenti ya kuno olw'obwavu obususse mu kitundu ekyo ne balemwa n'okufuna ku ky'obugagga kya zzaabu asimwa mu kitundu ekyo. Ssentebe omujja Fred Kasirye Mulabi abyogedde kyajjalayizibwa okukulembera disitulikiti y'e Kasanda ku mukolo ogwetabiddwako pulezidenti wa DP Nobert Mao. Kasirye ategeezezza nti kyennyamiza nnyo okulaba nga Kasanda efumbekeddemu ebyobugagga bingi naye esinga kubeeramu bantu obaavu buyonko obutaaba olwa gavumenti okuyiikuula zzaabu yenna n'emutwala bannakasanda ne basigala nga beemagaza naye nga byonna biva mu disitulikiti yaabwe. Nabanga oli amuvuganya amuvuganyizza alina omusango gyaki kati nze Kasirye Mulangu bunaana ki twagenda mu kalulu aba ne basalawo ne bakuwa kati aye nange ne bampa bungi okusinza ku mbeera nga bwe yalima ne mwagiraba awali obugagga wabeerawo bagagga. Tubadde tutunuulira e Kasanda wano bannaffe abasolooza omusolo nga balumba omukyalo oli atunda obunyanya nga bamugamba tutundirawo wano ennyaanya zo paka ng'osasudde singisi 10 olw'empooza. Ate omusajja oli asima golo ng'akwata obuwumbi ng'abufulumya disitulikiti yakozesezza kkubo lyaffe okujja. Ennyonta bwe yamulumye n'anywa ku mazzi gaffe, bwe yafunyeemu olusujja n'agenda mu ddwaliro lyaffe naye n'asiba ekitereke ky'ensimbi kya buwumbi n'azitwala n'azifulumya Kasanda. Ne tusigala nga tuli baavu. N'olwekyo tugenda kutambula nga bwe kyetaagisa kubanga awali obugagga wabeerayo omugagga, awali golodi wabeerayo bagagga. Tugenda kulumba ebirombe ebyo, twogereko n'abakolayo tumanye bba abakolayo bavaawa. Abadde ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Kalema Ziadi ku mukolo guno olumaze okuwaayo woofiisi asabye abakulembeze abalala okukkiriza nti bawanguddwa baweeyo woofiisi mu mirembe era bakolagane n'ababawangudde. Nabanga oli amuvuganyizza alina omusango gyaki kati nze Kasirye Mulangu bunaana ki twagenda mu kalulu aba ne basalawo ne bakuwa kati aye nange ne bampa bungi okusinza ku mbeera nga bwe yalima ne mwagiraba okwasawula emitwalo 2 ng'oli wa kkala yange gye mumanyira NRM si musajja w'amaanyi.
ate ye omubaka wa Busiro South mu Parliament Charles Matovu asinzidde ku mukolo gw'okwebaza Katonda okuteekeddwa mu kisawe ky'omupiira enkungulutale mu tawuni kanso y'e Kajjansi waasisinkanidde abawagizi be mu kitambiro kya misa n'asuubiza okusisira ku kulwanirira ssemateeka w'eggwanga lino aleme kuddamu kutyoboolwa. Asebe olwaleero njagala kubawa amaaso gange mugatwale nze mumpe amaaso gammwe. Njagala mutwale emikono gyange emikono gyammwe gye muba mumpaamu. Njagala amagulu gange ngabawe olwaleero nsigaze amagulu gammwe. Kinyambe okulaba nga bye mulaba, kinyambe okuwulira bye muwulira, kinyambe okwogera mwe bye mwagala njogere, kinyambe okutuuka mmwe gye mwagala ntuuke. Charles Matovu ono okufuna ekifo ky'omubaka wa Parliament yawangula abadde mu kitundu kino Omusumba Peter Sematimba nga mu kiseera kye eky'okwenja akalulu yasuubiza abalonzi obutabeerabira. Poliisi Matete mu disitulikiti e Sembabule eri ku muyiggo ogw'omwana ow'emyaka 16 eyabuziddwawo okuva mu maka g'abakadde be mu ngeri etennategeerekeka. Eseza Nakato nga wa ku kyalo Kayunga mu ggombolola y'e Matete Mawogola yabuze okuva mu maka ga kitaawe Ssaalongo Mubeezi Christopher emisana ttuku. Ssaalongo Mubeezi Christopher omusuubuzi mu kitundu kino ategeezezza nti guno mulundi gwakubiri nga muwala we ono abuzibwawo mu ngeri etetegeerekeka ng'olwasooka yazuulibwa naye nga yasangibwa ku poliisi y'Olwebitakuli. Muwala wange yabuze tuli mu bweraliikirivu, yakutte ku lw'e Matete n'ebitundu ebiriraanyeewo. Guno si gwe mulundi ogusoose yabulako, tumuggyeeyo Olwebitakuli ku poliisi. Amulabyeko ategeeze poliisi eri okumpi. Abadde ekifo kyamyuka ssentebe wa disitulikiti y'Empigi kisiikudde emitima mu bakansala abajja abagenda okukiika ku lukiiko olukulembera disitulikiti ey'Empigi nga bano bakukulumira Martin Sejjemba ssentebe omujja era nga bano bamutaddeko olukongoolo nga baagala buli omu ku abalonda ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe owa disitulikiti y'Empigi. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Patrick Serugo tunamufuna edda. Abakulembeze b'eggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu benyamivu olw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni akyagaanye okutuukiriza ekisuubizo kye eky'okubayira koolaasi ku luguudo oluva e Viramaliyo okudda e Gomba lwazze abasuubiza ng'anoonya akalulu mu myaka egyayita. Bano basinzidde ku kitebe ky'eggombolola eno babadde bakuba ebirayiro byabwe ne bagamba nti omukulembeze w'eggwanga enfunda nnyingi abasuubiza okubakolera oluguudo luno okulukuba koolaasi olwa Viramaliyo Gomba kyokka nti bikoma ku bigambo ne bagamba nti oluguudo luno luli mu mbeera mbi ddala naddala mu Katonga wamu n'emiwuula n'ebitundu ebiriraanyeewo. Omukolo gw'okulayiza abakulembeze b'e Lwabenge gwetabiddwako ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nnyombi Mukiibika Amaadi era abakulembeze abalayidde mulimu bakansala abakiika ku ggombolola eno ne ssentebe w'eggombolola eno David Segawa era ssentebe Segawa awanjagidde disitulikiti ebayambeko ng'eggombolola okubafunira eddagala eritta embwa n'ebisolo ebirala ebitaayaaya mu kibuga ekyo n'asaba disitulikiti ebayambeko ne ku kizibu ky'ebbula ly'amazzi ekisusse mu Lwabenge. Ssentebe Segawa alonze abantu 3 okutuula ku lukiiko lw'eggombolola eno olufuzi okuli Kakooza Muhammad alondeddwa ku bumyuka bwa ssentebe w'eggombolola eno, Galiwango Robert Kizza aweereddwa kya byansimbi ate Nannyondo Justin aweereddwa kya jenda era nga yavunaanyizibwa ku kikola ky'abantu era nga yagenda n'okuvunaanyizibwa ku bifulumizibwa oba ebikoleddwa mu kitundu ekyo production nga bano bakubye n'ebirayiro byabwe ne bikyamula abatuuze. Yawa tawuni kanso y'e Kalungu mu disitulikiti y'e Kalungu munna NUP Kiraga John alayiziddwa mu butongole okukulembera tawuni kanso eyo ekisanja ekyokusatu kyokka nga waliwo bakansala bakubye ebirayiro akubye ekirayiro ky'obwa meeya mu kifo kya kansala. Meeya Kiraga John ne bakansala bano balayiziddwa tawuni kiraka w'ekibuga ekyo Kisuule Franka n'akulira ebyokulonda mu disitulikiti eyo Ani Namatovu. Mu kirayiro ekikubiddwa bakansala bangi basesezza abawagizi baabwe olw'engeri gye batapuseemu Olungereza. Kisubira Henry, swear in the name of Almighty God that I will faithfully exercise the function of the chairperson of Kalungu Town Council and shall uphold I, Kisubira Henry.
bw'atyo kansala ng'ekifo kye yeewadde ekya meeya.